Okay, tukyali ku Uganda lifestyle. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Gano gavaako Tanzania awo. We mwite wani DIamond Platnumz omukulu chibude. Je tuviye manga. Ono yabadde agenzeko mukaala kamwe eyo nga jakwasaganyiza emirimu gye bakayita Iringa akalako. Yadde agenze kupa ku miziki n'apozinga muko nayolesa obusungu eri yali omuyimbi gwe yazimba n'amutuusa n'amufuula ekyenjawulo nga ye muyimbi Harmonize ogwo muyita Konde Boy. Bano bakyankana ne bawukana bubi nnyo oluvannyuma lw'ekiseera nga bakolagana. Harmonize n'agenda bibye n'akola gye bayita Konde Gang ne Platinum n'asigala ng'ali mu kino ekikye ekya Wasafi. Naye bano babadde balina combination ennungi ebadde yagalwa nnyo abantu ku nnyimba ze bazze bakola. Naye ng'amaanyi gonna gafudde Harmonize owakabi gabadde manya ga Diamond yamuzimbye. Abalabira munda bagamba mbu ekyakyankalanya Diamond ne Harmonize kwe kubeera nti Harmonize yali afunye ettutumu lingi nnyo okuva mu bantu naddala bamuwagira ne batandika okumukomparinga wakati we ne boss we Diamond Platnumz nti level kwe bali nti yemu ne batandika okubanga bamulabira mu class eyo kino mbu tekyamuyisa bulungi Samuel ne batandika okubeera nga basikambula omuguwa bwe batyo ne balemagana nga mu businesses. Naye ono tekyamulobedde kweyita president of music ate kasotandika ebyo manya pressure kulinnye n'okugwa kuloza kwa kuzembera kuba mbadde sulyanko Platinum nga kasiko omuliro nga gwe yakasuse bigaba byadde bya Luswahili bingi nnyo ne nalonze mbitono nnyo eby'amakulu we yagambidde nti Harmonize is a traitor. Abamanyi oluzungu traitor yani mpozi. Traitor abeera muli wankwe mu lufunze. He is a traitor. Omuntu akwita traitor bakuse muli wankwe. So yagambye nti is a traitor era ye nga Diamond Platnumz ye president of music yazimba Harmonize n'omutima gumu naye Harmonize n'amulyamu olukwe. Azimbye abantu bangi omulala gwalina ye Rayvanny awo basigalawo bakyaliyo mu Wasafi Records bakyakwasaganya businesses zaabwe e South Africa. Tanzania. Bano abali ab'emikwano ennyo bandibanga bagenda ate kufuuka gabwanango Tanzania wano twandibanga tugenda kulaba Bobby ne Bebe ab'e Tanzania. Okitegeera? That is Harmonize ne Diamond Platnumz. Okay? That is it.